ate kufiirwa mukulu abadde ayagala genda manju tabadde ono mukufiirwa ekidumusi kimukutte aye tamanyi manju we wali ngenda kumusaba ajje era kye baakola kwe kuyita ssemwandu ono kubanjulira n'abaana bamulekwa mwami kale no sebo jangu kafuuzi ita wano Abooluganda n'ab'emikwano musajja wattu embeera emusobedde era kabuwoomero bonna baatabuddwa dda be baasooka okutwala embeera eno eri kitundu ku poliisi balabe nga poliisi erina engeri gyeyinza okulekanira erwanoku okukomya obuzibu obwo kubanga abantu bafanga bwe baagala. Poliisi tetuganye kale omuntu alwala ne baga gundi yafudde sumaama we yamulumye sumaama yamulumye n'amutta naye omuntu atafudde bulwadde ekintu ekyo kiba kyakyekangu. Olaba n'omuntu alwadde embwa n'emuboggolera mu myaka 10 bw'afa abantu beekanga naye waliwo ekintu ekigwawo omuntu n'afa awatusuubira nekiviirako omuntu okuleka ndi akola ki aleka enkukwe guma muganda yange guma twaliro nga bamujjanjaba omukyala gwe watutte okulabika oba yakedde ku makya ng'agenze abe ng'oba ano nanva ku katale essimu eddako ne bagamba ono bamuwadde ekitanda nga n'obulwadde obwamulumye tumanyi oli ne bagamba agenze no natuuke mu lusuku n'omanya ekyemisana waba amaze okifumba ekyeggulu omuze ku baana ekyo nakyo ne kitabaawo. Ebiseera bisinga twegendereze nnyo ensi eno tugirekere nnyini yaaliwo gifuga tulekere awo okukola pulogulaamu zaffe naye bagenda okuyita bamulekwa be baana abadde bakayiga okulya kubayiga emyaka giba mu kiro waafu buli omu we kaba kawunga tokaaba bwebatya abaana basatu abaana baba bamulekedde bannanga abooluganda nsabire era yasaba abe ng'agumizibwa okuva eri mikwano gye bulidde naye nga bwe muwulidde ekintu kino omukyalo ono okugenda kwe ffenna kitukubye encukwe kuba abaana bamulekwa abambi nga mulaba era wena asobola okuleka ne baako kyoyambayamba abaana bali beeraliikirivu nnyo kubanga abadde abamanya endya ye maama waabwe era adde afumba endebe ya lumonde abaana ne bagirya kati woba mulekwa toleeta muzingo mu maka malala gakuyamba otuuka mu maka amalala nga bo kale omumonde gumu n'amazzi kyemisana nga kiwedde. Kyova olaba abantu abasinga embeera y'abamulekwa ebakuba nnyo nga basitula. Kale nno tuvumirira nnyo ekikolwa ekyokuleka nti abantu batta bannabe mu ngeri y'ekyononero nga batalina bulamu. Kale n'ebintu ebyo si birungi, tugenda mu maaso tumale okusaalako Katonda oba oli awo anaatuddiza kuba kati tulabira ddala embeera kino. Tugenda mu maaso ne firimu yaffe baagala basabe kati nno n'okufuna obuwuzu ate oyinza okgenda eri Katonda n'okyumira mukyumire n'anyiiga nnyo mwana wuzu eteredde kyokka wuzu bali mugittira mu sitole n'abadde mwana sibagida kubaja bwada nze ndi mweraliikirivu bwada ebintu si birungi buli omu mweraliikirivu. Katonda agenda tuyamba atya nze njula kusuula muzikiti seya owulidde ekintu kino simanyi oba n'ekyalo twali tukisengukako busenguzi naye obutemu bususse kubanga kitwala nnyo abakyala ate abakyala bamwe bamala okuttibwa bazuulibwa nga baleepingiddwa. Kati gwe kikwambaza sikaati kinga ate okimanyi kitta bakyala olina okwegendereza okutambula kw'ekiro luli ano adde bayingira essaawa 12 kati batuuse okuyingira ng'enjuba tennagwa. Kyetugenda okukola kye kitannaba kutegeerekeka. Saati ayambadde za oziru kyokka emisinde talina baamu ebyo gwe bajja kulya wekka nze ngenze kusaala gwe gaana okusaala
bakulye nga toyinayo swala ntuufu ojolabe ze nkubulidde efirimu egenda maaso. Assalamu alaikum. Genda okuddako eno ombuzeeko baddu ba Allah kigenda gitya amina mujebale ebintu byonna nimire nkwata ndi ennimiro efuuse ennimiro kuba ensu naye tubadde twagala okusiga la hawula nagani muganda yange embeera si nnungi naye olwale nagaye kati kambe ngambaako kyenkola eswala nzikeere mu budde tawanye bba Allahu walli akbar ali omu omusajja oli ati kati tumanyi lwaki netugenda maaso tumuwe edduwa musisi kubanga Allah ye muwenya yekka ow'ekisa ekingi atemyenka Allahu wa al-Rahman yakuddamu kutema nnyama tetwagala kuba omusajja ono bagambye bulungi nti ennyama gyatema oba oli awe bagamba twagala byendo bakabuuyi oba amasavu agasinga atunda n'abantu kyetwagala mu kaseera kano tube nga tugenda ewuwe Allah nga yatukulembedde omanya otya nti yakulembedde walwa sekaseera tuteeke mu nkola abasiraamu banyiize Allah yagenda kuba kati kebasoose ku mukafiiri ekiddako omusiraamu gwe banona kati tugenda maaso yasalirirawo omubaka yangu afande yakafuula kagoma omuwala ono okuva lwe yagamba bayambe ekyalo kati afande yamufuula gundi yenna mpijja Medren original names sasulira ekyalo tujja bakuuma saagala mbe nga mugamba tetubakuumye ate nga musasudde ye kintu azizi Katonda watu ye kintu azizi original names ngatandika kuyisosotola agala ogambe mwara kati lakini as you have covered the 4 cases now until now you cover the other residing cases kuba now I can see mwana gwe ate siraba lwaki nsaba mafutayo already ompadde V power this is V power afandi nsobola kugenda wambole wamu nja kugenda naye kale sira musirikale yanjulako mukazi naye ndowooza oba nsookere wuwo. Can you tell your mother that the commission is coming, the chief inspector of police? Kubanga I want to beat the drum until him comes back alive. Braba ngabate muzi omusirikale ono kyayagala nyagala ziyagale kwe kulabika ndi omukazi ono obufumba atayagala bukule banenze siina buzibu naye kati ono yasooka ngenda mugamba nti akuba kali nawe ebimanya ebibyo mbadde nkutayalisa butayalisa osobola okukola emirimu. Efirimu egenda maaso olugambo lwatandise okutambula ku kyalo omutemi w'ennyama ono tabanga atemeramu ebisambi by'abantu era twawulidde abasiraamu bali mu kwekyanga era ogenda okulengera Abdura Karim alo tosanyuka tulaba oli mu kinjaaji ate ng'omulimu guno byonna byoguza abantu bikaafu kubanga tumenye oba ogenda otunda ennyama eno oba omaze kwetukuza kati ennyama yeno esaana kusuula oli wakya oli mubbi jabwe ennyama toddamu kuliisa bantu bikaafu omusiraamu atabuse jako nettaawo basijja kubengwala wano gundi negendereza maze na myaka 10 lino savu lyonna liryo likafiiryo saagala kumanyira omukafi yawagalamu emu ku bbiri kati ate emisinde omujafadini nje yatwala yalinga ataliiko kisa kya Mungu. Tugenda maaso mumanyirane kati eno waliwo musajja yono banange
abaana abawala abasinga baagadde nnyo abavubuka kuba bakula mu bukya mbubo bajja kuba balya ennyama buli lunaku. Kikitowe Yangu naawe otya ki? Nedda. Manyi mbadde ntiddemu. oli otya? Gyebale. Kali nseyo naye gyebale. Abawala abamu baagala nnyo abakinjaji baba balya ennyama. Linda kali gwawo gyatunda keriggwawo. Ali kutunda oliti. Etya nange litwetidde ofunye Wenna olinga atidde Nze just nina ensonyi. ye Ssemakula Ibra. Kumbe mukazi wa mutaka. Nagamba munange mbadde nnyumya mu bunyumya. Sagala kumanyira ono omukazi alina ebbuba yasooka n'akakwata. Nze bba wange mwagala yombu omusigatika yakatugirawo. Yakatugirawo. Wozanyira ku mubba w'omusezi akutuga ate n'akusaamu obutungulu ku kyeggulo n'akumanga baamutuga. Kazi omulungi raba emyaka egituga akutuga alinamu nebbuba ate kuba akutunulira obulungi bwo ng'omusinga okunyirira olususu omulaba emidomo. Ayambala bikubiro. Kati abakazi mwegendereze nnyo. Oyinza okuzannyira ku kintu ekinaakuleetera obuzibu. Kale musajja mukulu ng'ajja alina efirimu egenda mu maaso. Emizeje bawala awamba nnyo abawala n'aleeta ku kimeeza. Ono si wa maddu bannange. Esajja neri kuba toyina kyokkola ligenda maaso nawe lyagalira kuba oba otya okutemula. Ono omuwala yatabuse. Sente z'enviiri zojja kufuna ate oba oyagala n'ez'ekiteeteeyi. Kati ekikulu naade gambye nti January muleke. Can you postpone the January? Efirimu egenda mu maaso. Kale nkasita wange onoomanya munange. Era gwe munyanya zo. Nze kasita nkubuulidde naade nsobudde ennyanya zange. Mulimu abaniga g'otabuulira. Olimba oyagala kumbuzaabuza na tomato sauce tombuzaabuza. Omuniga omukazi yakanda mubuulira ali mu January n'amugamba postpone January. Leeta asisi January next month. Si kyekitaagalira kwendera bwereere. Omukazi ng'oyo mugirangako enkoofiira n'abeera mu mbeera ey'ekikyala n'atafayo musajja yenna genda maaso na kumutuusaako bikolwa byakwagala. Kati ogenda okudda eno. Omutemi w'ennyama luli yatwala abasiraamu yabatwala ekirinnya Mugombe. Yabatwala ekirinnya Mugombe. Yabatwala Kantindigwa. Kumbe waliwo Mbega. Gwe muli Awo omusajja waali lwakuba ate luno n'ejambi ya bbiri. Naye nga ye mulaba waali ono omusajja ettaamu eyambule ne poliisi yennyini eganyo baako kyekola. Tasobola kuvaawo mbagambe mugende. Nze amagezi ge mbabuulira. Mwangu weeko bamuleeta njegere kuba emiguwa ayinza ogikutula engeri gyawuusa obusomi bw'abantu obumala. Ekyo ekintu mukyanguye. Kale mwangu weeko. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Abavubuka basaze babeeko kye bakola kyonna. Basazeewo bakole. Tetujja kusobola. Abantu babagwako.
sibire n'abantu bantu nga beyisa bulala nagambye nvamu Miss Production natenga bulijjo it's VJ Emily Loaded tugenda maaso ne firimu yaffe genda okwetegereza abantu wano ne bayambibwa naye nga abasinga bakoleddwako ebikolobero gwe batatuusaako bikolobero by'amaanyi ye musajja kuba yali tasobola muva kati bagenda okudda ewaka nga waggule bali mu kujjayo bantu babafulumye mubatwalawa mwe mwabaleeta bino ebivubukano byali bikiri maanyi maama abadde akomyewo omukulu twagala kutumanyiira kino kye bayita okwekolamu omulimu ono ye ne bamutugirawo mu luggya lwe maama yapiripinyiza dda omwami amulekedde ebizibu mugenda kulya balala nyini ntwasiza abakazi baffe benyiririra muli eno mu nnyumba mutolera kuli mpola genda okukwata abawala babasitule babajje wano kwata kubo kweyongerayo naye nga ye mutaka bamumaliriza omukyala yabadde addusa mukazi ayinza okwagala naye ku mbooko zo tasobola kugalamira yadde amanyi abasajja engeri gye bali bagumu bamu eŋŋumi n'amusanga ng'akyategeera bamusedda ng'atandika kulaajana ku myaka omwami kwamulekedde ku ntunula yani anaddamu omugambako ekigambo ky'omukwano maama nnyabo onzise munnange empangadde ntya nga sirina agamba gwabadde amanyiiziza ennaku kitabani kye maama dali aba maama taata abani biridde obusomi bw'abantu bonna bukisitamye mu mutwe kyogera ng'ekitegetto si mukamwa bamuse maama bamuse teyeetegese naye abakutuusizza ku kino banfudde naye ngenda bakasa nti embaziyo esigala ekola kanginone kano n'embaziyo mwami wange afazaali buli wiiki eneetemayo entumbwe oba omugongo oba ensikya tojja kufiira bwereera otyo mwana wange jangu sijja kkiriza mwami wange kufa bw'atyo tugende tusooka tunoonye baani bano tetujja kubeerera awo beezi tutyo mukyala yadduka naye ng'agenza abeera nkulokooto nti ateekeddwa okuleka ndi okufa kwa bba akuwoolerera abadde Nakagolo Adija muga ya Faizo Semakula Ibra tujja kwa tukutusaka ekitundu ekyokubiri okusobola okumanya kye kyaddirira mu bulamu bw'abano eno yo bwete bwegenze abawagire bino Uganda tubaagala nnyo okwetolera ensi yonna akuume